nga bwomanyi nti Sheebah Kalungi December nga 9 ali mu Sheebah live concert agenda kubeera ku Serena. Bangi mubadde mwebuuza nti Sheebah lwaki ekyamututte ku Serena. Asobodde okuba ate nga ayogedde enteekateeka eno agamba nti akuze nga ye era kyekivulu kye kisobodde okuba ate nga kisookedde ddala. Abajjukira abadde mu management y'omukulu Jeff Kiwa ebbanga lyonna gy'asobodde okuba ate nga atambuliza endongo empola mpola. Ate kati akadde kano ayambibwako omukulu bamuyita Dirisa. Omukulu Dirisa oyo yatandika nga booking manager akadde kano yabimaliriza byonna yasobodde okuba ate nga amukwasaganya endongo yakadde kano era nga bagenda kuba ate nga bakuba Serena mu nteekateeka December nga 9 eyaguze ekivulu kino bamuyita Keti Events era nga press conference eno asobodde okuba ate nga ayogedde bingi nnyo yeebazizza abawagizi be abasobodde okuba ate bamubeeredde mu mbeera etabadde nnyangu. Sheebah atandise bw'ati okuba ate nga beebaza. Bamusizza basebo ne bannyabo mu Sheebah Kalungi lero muli ku press conference ya ekivulu ky'omwaka 9th December. It's going to be at Serena. So again, I apologize sincerely from the bottom of my heart. Nitoza kubeera late. I hate being late. Ne waliwo bituukawo toyinza kubyewala. Thank you so much for being patient. Everyone out today. Naninda. Thank you so much. I will take that. Ni Sheebah nga akyatubulira ku concert ye asobodde okuba ate nga ayogedde bingi nnyo. Wano nno watandikidde okuba ate nga ategeeza nti ekivulu kino okuyingira kya mitwalo 10-15 mubadde mumanyi kya Juliana akyadde ku 15 agambye Sheebah Kalungi ku Serena mitwalo 10-15 ulira tiketi bweri ordinary tickets gena kwa za mitwalo 15 naye early birds abangu okugula bagenda jigula ku 10 so bobo yagala kugula ku 10 ulira tiketi katikati. So those are the tickets, 150 for ordinary and 3 million satu table name 12 ordinary then 10 go young you ticket you right away. Thank you someone to answer that to ask me that. Serena, yes, of course. The first thing everyone was worried about when I take out Serena was H42. We're gonna take our fans. I've done Africana twice. Kitegedde ayagala kuba ate nga alagako Jeff nti endongo asobodde okuba ate nga akuze ekivulu okuyingira mitwalo 15 n'emitwalo 10 alebad ja mitwalo 10 atandika okugula obudde buno wali ku mulyango kijja kuba ku mitwalo 15 okuyingira okulaba Sheebah eka mu nteekateeka. Wano nno Sheebah waliwo amawulire agadde gatambula abajjukira nti Sheebah yabaddeko side ze Dubai eyo ne bagamba nti baamukwata asobodde okuba ate nga ategeeza bannamawulire lwaki ensonga zaali zityawulira. I have a feeling some of you mulinze nnyo ebikyamu ebirina okuntuukako but God forbid they're not gonna happen. That was security, that was CID at Dubai. Bali bankuma bukumu state so that I'm safe. Maybe because the chief familiar chala kama bankute but they protected me from the word go till I get to the airport. We went to the airport. It was protection. It was all. Kitegedde ategeezezza nti eteekateeka aliya security bali bamugjawo okumuyamba okuba ate nga adduka mangu akwate ennyonyi. Sheebah nga bw'ategeezezza wano nno bw'atuukidde ku nsonga z'omukulu gwe bayita Gravity Omutuju. Gravity Omutuju yavuddeyo n'ategeeza nti Sheebah mu bayimbi abasinga okikuba mu Uganda wakusatu. Agambye Sheebah tali mu competition naye azigobye nga Kenzo bwe yazigoba. I work day in and day night because it's probably mugange ekitiibwa omulimu gwange gwe gukyusiza obulamu bwange n'abantu bange gyenva efamily yange. So one sikola kuno mulimu kubeera number one oba kusinga muntu yenna kubanga nkimanyi ekintu kimu abawagizi tuyinza kubamalawo bangi buli omu asobola ofuna ababe ate era buli omu n'abeerawo. So tulina kusigamana muguwa obawagizi. Omuwagizi waba asazeewo okuwagira Sheebah asobola okumpagira ate n'awagira n'omukyalo oba n'awagira n'omwana omulala. So tetulina kulwanira abawagizi nze confident in position yange si yakulwanira. I'm very confident because abawagizi bange nabakolerera ne banjagala nga nze. So ekya number 1, 2, 3 kyo sikirimu sikola mulimu guno kulagako gwagala nnyo naye ate kati gwafuuka omulimu. So gwe ekitiibwa ate nga gwagala nnyo siriwo. So saakoze Serena to prove a point to anybody. Kitegedde agambye etali mu competition ezo ze bamuteekamu ba Gravity Omutuju. Wano Sheebah wayongeddeko n'agamba nti ekivulu kye waliwo abagenda abakwata abalina zi kamera abalina abagala content abategeeza nti goyina YouTube agambye nti content we yatundiddwa
era bagenda omukwata babale kubanga ekivulu kino kyatundiddwa n'agenda okutunda content. Ulira ekyokubiri obuuziza corporate. Yes, this show is going to be corporated. Era kankunyonyola lwaki content, lwaki olowooza lwaki nawufa content ojja sente ati naffe ate abayimbi twategeera twalwawo ennyo mubadde mutwala content wabwerere emyaka gyonna. So this time abantu abagenda okukkirizibwa okukwata ebintu ebimu tugenda kwogera nabo, tutuule nabo, tukkiriziganye nabo naye nga copyrighted because waliwo abagenda okukisasula ate bwe bagigule. So tetuyinza ate baguza kyetuwadde buli omu. So business wise tekimakinga sense. So oluusi tetubaganda kukwata content kubanga tetubaagaliza. There is a business line yawo wakati nti waliwo abo oguze content toyinza mukwata omuwe buli omu. So wabeerawo contract gy'omusayinzi. So nganzi already ngenda gitunda show. Kitegedde Sheebah wano bamubuuzizza ku nnyambala agenda kwambala atya ku Serena kubanga abajja ku Serena kikungu nnyo. Ategeezezza agenda kwambala ekisaanidde bwe kiti. Anyway, thing is about my dress code. Nabagamba ekintu kimwe no show genda bashookinga nnyo. Just jangu ku show. Of course I'm a beautiful sexy woman. Sinza gana kwambaza mubiri ogwo kye gulina kugendako kitegeera. So nja kuteekako ebyino okugendako naye ate ne bamama nja bajjukira nga leero temundaba half hajat half sexy. No, trust me, just come around. I'm going to give you me. In a show, I'm going to turn 33 next month, 11th November. And I was in the So in a show, your show is so sad. Kitegedde Sheebah wano wayogeredde ku kivulu kye agambye nti ajje bamuwagira olw'ensonga nti wano wajjidde mu nkuba empya nga ye mukyala asobodde okuba teyemanejinga n'emikwano gye abasobodde okuba tebamuyambako. Agamba ayagala kulagako abali bazalawa nti tasobola kikuba. Kyokumukula ebintu byagala bikyuka kyobulaba kati ndinange mu kwekyalenjinga nengamba kangende museona nkole show gyesikolangako gye ndoosa emyaka gyange gyonna lwaki njira otawuloosa kanjikole. So awende kati saagala kufana dreams zange njagala buli kimu kyenyina mu mutwe mukama akyampadde chance n'obulamu n'opportunity njagala kikola. So kati ndi mu position osobola okukola ekintu kyendoota. That's why this show is different. So come and see what I'm about to be. It's a new Sheebah. It's a grown-up Sheebah. It's still sassy, still confident. Tandika journey empya ng'omuyimbi. So nina show gye njagala okukolanga nange sigikolangako ate gisobola kufuna mu kisaawe kulwa ebintu bingi technical issues oluusi bigaana ebisaawe oluusi kigaana okukuwa exactly kyoyagala. So njagala close doors so that I can do exactly what I've always dreamt of. And a show John Gilota ngenda okukola ku 9th. Ngirootedde emyaka gyonna okuvanga ne mwana muto. Ebirowoozo byange byonna for the first time ngenda bikozesa ebirooto byange byonna with good people. I'm working with a lot of people. Abanyambako Aziza Zion, abeerawo mu band rehearsals zange, you know, a lot of people that I'll be telling you about. So in a show egenda kuba different. Kitegedde ye Sheebah agambye nti lwaki tatutte mu kisaawe bamugambye nti agambye nti enteekateeka eno abadde ayagala abawe class ey'omulembe abawagizi baabo abalemu okuba ate nga bajja olw'olumu bivulu. Agambye nti kagendeko ku Serena ekivulu kya mitwalo 10 n'emitwalo 15 Keti yasobodde okuba ate nga yakiguze mu nteekateeka eyo. Sheebah kalungi press conference y'olunaku olwaleero nga abategeeza nti era waliwo extras zigenda okuba ate nga zijja budde bonna ogenda kuba ate nga owulira mu bitundu ebyenjawulo bannamasaka Mityana Mubende Luweero yonna agenda kuba ate nga Keti asumulula.